Obuzibu bwe tusinga okusanga mu nte nti amazzi gatubulako ekyo ekimu ku ekyo. We have tulina scarcity y'amazzi. Ekyokubiri tufunamu obulwadde bwa foot rot. Foot rot ebigere biri bye nagambye ente okulunda. N'oluusi nga bw'olabye era bwe tubadde twakajja wano olabye ente z'abalala nga zisoose okujja okunywa ku mazzi gaffe. Tukyalemeddwa engeri gye tuzitangiramu okuyingira ku faamu. So ezimu ku bo tebagema kalusu ne weesanga nga ente naffe ezaffe zifunyeeko ku bulwadde bwa kalusu. Kalusu atusumbuwa nnyo olw'olumu naye nga ffe tugema naye era atusumbuwa. Bwe tutunuulira eki daamu eno oba pondi eno eri so open, mugitangira mutya ku byokwerinda abantu omuntu ayinza okujja n'akola ekikyamu amazzi gano mugitangira mutya? Mulabyewo kafensi ako si buli omuntu ayingirayo tubapampingira amazzi ne bagajja eno naye era ekiri kye nagambye nti tukolagana wamu ne community etuliraanye amazzi gano bagakimako ne bagakozesa ewaka era mu budde obulungi osanga wano nga bali mu kwoza ngoye boozesa wano wantu tulina luzzi so tubaleka ne bakozesa ku mazzi abalina ebisolo byabwe nabo ne bajja ne bakola ki ne banywesezaako wano amazzi. So enkolagana eyo ennungi tuba tetufunangako buzibu n'abatuuze era nti ente ne bwe zibanga ente ng'ebuze tukola ki batukubira ne batugamba wano tulabawo ente ya muzeeyi bwogi ne tukola ki ne tugikima. So embuzi ozitrackinga by ear tags. Zino ente muzitrackinga mutya okumanya omuwendo gwazo ezadde biki? Ente zino ezimu twabeeranga ne tags naye tugenze tags tuzifezinga out. Lwaki? Tags tuzifezinga out ente bwe zagendanga mu ttale tags ezimu zakomekerezanga zikoze ekizibuzi so tukyakozesa kye bayita branding tukubako erinnya lya muzeeyi ezimu osanga ziriko BW kitegeeza bwogi naye simanyi nasobola okukola ki tunasobola ozirabako n'olabako BW ng'eri ku kigundi ng'eri ku lususu. All right, lastly nga tuwunzika abatulaba baali agadde okumanya ente zino kika ki ekisingamu obungi? Ekikamu n'ekisingamu obungi tuyinamu nte za Borani. Ze ziriwo ezo? Ente za Borani zente zino z'olaba zino eza kitakataka ezo zitalina mayembe. Bo zirina obwo obuyembe obumpi ennyo ezo. Ekika ekyo ennume yeeriwa iri yagenze eri. Borani zino zisibuka Kenya, bannakenya bye baasooka zikola ki kati naffe tufuna olulyo olumu endyo zino tuzifuna mu bannaffe netugenda ng'Essembabule netugenda ng'Erwenge netugula mu bafaamuhazi abatera zijja Kenya ne tuzireeta wano ne zirinyira ezaffe. Singa nga omusana gwase nnyo ebbula ly'amazzi mulikola mutya kuba kati daamu yiyo tulaba eringa eyagala okkalira? Daamu bwekalira era tuba tukomye naye kye tutera okukola tutera okupangisa ebimotoka okuva ku district ne tuleeta amazzi ekimotoka kimu nga kireeta ng'omutwalo gw'amazzi lita mutwalo tusobola okukireeta ne tuyiwa muno amazzi ne gasobola otutwazisa paka bwe tulinda enkuba eddala nekola ki netusanga. So ziri ku free range zitambula ne zirya? Zitambula ne zirya naye mulinawo system ya paddock? Tulinawo system ya paddock. Mu budde bw'omusana faamu eno engeri gyeri ennene mu budde bw'omusana tufuna abatwokya batwokya nnyo eyo emabbali kati kye twakola twafuna radius okuva we tusula ewali ekiralo kyazo radius ya 2.5 ne twetolooza ne tugenda nga tukiryaringa ne tusibawo paddock. So mu budde bw'omusana tuzijja eri gye zibadde zisooka ne ziryako ne tuzijja mu paddock ne zijjulirizaako nga tezinaba kukola ki kutuuka waka. So era mu paddock omwo tuziteekamu mu budde buli obw'omusana nga guyitiridde mungi naddala mu budde nga mu June July nga bamaze otwokya eri.